President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Kati Bobi His Excellency ate olunaku olwaleero abitaddemu engatto bw'atyo n'akyalirako baganda baffe abali mu makomera ag'enjawulo ng'ono nno olwaleero atambudde n'abantu aba bulijjo era nga atambuzaawo na Kigeere n'agamba kagendeko mu makomera ag'enjawulo ng'alambulaalambula naddala abaana ba National Platform abali mu makomera ag'enjawulo nga munnange basibiddwa eyo era nga bano tubaleetebwanko mu kkooti. Tulina baganda baffe bangi nnyo babuziddwawo, bangi nnyo tebamanyi kikiddako, bangi nnyo tebamanyi ddi lwe mu mabega wa mitayimbwa olw'okuba nti munnange bava ne balaga endowooza zaabwe ez'obufuzi nawa we bagwa. So abakulu abaakuno babasalirawo gwa kubeera mu kkomera. Bw'atyo His Excellency President w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Kati Bobi olwaleero agambye ate kagendeko mu bitundu eby'enjawulo baganda baffe bano gye basibiddwa asobole okubeera nga balambulako. Tusiimye nnyo His Excellency kwebala omutima ogwo gw'olina omulungi oguyamba eggwanga, ogugatta ku ggwanga era ogutwala eggwanga lyaffe mu maaso. Mukama waffe tusiimye nnyo, tusiimidde ddala. Tukusaba otambule bw'otyo era nga munnange totuvangamu kuba ggwe essuubi yaffe, ggwe essanyu lyaffe era ggwe ekitangaala kyaffe. Tukulinamu essuubi lingi, tukulinamu eddembe lingi era tusuubira nti ng'oli naffe nga naffe tuli naawe tujja kubeera abawanguzi. Naye ng'embeera bw'etyo bw'eri, Kyagulanyi Ssentamu Kati Bobi His Excellency ate olunaku olwaleero agenzeeko mu makomera ag'enjawulo kubuuza ku baganda baffe, kubuuza ku mikwano gyaffe ababuziddwawo gavumenti eno, abanyigiriziddwa abangi be tutamanyi wa gye bali n'okutuuka kati. Abangi bafamire zaabwe ze beebuuza nti abantu baffe baliwa nga tebalina we bayinza kubajja. Abasuulidde omwoyo His Excellency n'agamba nno kangende nkyaliriko ku bantu abo bambuulire mbeera gye bayitamu gye bali nobatwalira kasukaali. Bannange tusiimye nnyo, tojjangako Mukama waffe, tuli basiimu gy'oli era byokola byonna tubiwuliramu ekitiibwa n'obwagazi obungi bitwongera amaanyi n'essanyu naffe ne bitwongera okulwana. Oli pulezidenti mulungi alaga ekitangaala era tukubiriza okutambulira awamu. Era tukusaba nti wano w'otutambulidde wano w'otututte wetugenda okusimbulira ddala ate tubeere abawanguzi. Anti gwe mukulembeze w'eggwanga, gwe mukulembeze w'abantu, Kyagulanyi Ssentamu Kati Bobi pulezidenti w'eggwanga, pulezidenti omulonde, pulezidenti wange, pulezidenti wo taata Kyagulanyi aba asimbudde era nga tuwulira ekitiibwa n'essanyu. Baganda bange ono komanda 00 kuva olunaku lw'eggulo ku Mande tuli mu kulambula baganda baffe abali mu busibe obw'enjawulo. Olunaku lw'eggulo twalambudde ku bali ku Kampala Mandi Eruzira wamu ne ku Upper Prison nga naye eri Luzira, omuli bakomedi bannaffe ba Magala Umaru, Muyodi, Hamidu, Bamale Sulaiman, Makumbi Isa n'abalala abavunaanibwa emisango gy'obutujju abakwatibwa ennaku z'omwezi nga 7. So nno olunaku olwaleero nalwo tusiibye Luzira nga tulambula baganda baffe ku Makishoni Bay ne ku Women. Makishoni Bay waliyo omuganda waffe Saanya Katabi Swaibu wamu ne bakomedi abalala, Komedi Musi n'abalala. Ne tugenda ku Women ewali mwannyinaffe Olivia Lutaaya, omu ku bamama b'eggwanga abasibiddwa ebbanga eddene ennyo oba oliawo lye tulowooza nti terisaanidde yadde n'akatini ku mama w'eggwanga ng'oyo atalina musango. Nga tujja twogera abakazi bavuddeyo, ono omukazi w'eno ono ddemu w'eno Iraka Ismail Kinyana Matama yavuddeyo ng'ayogera ku ddembe ly'abakyala n'endala ne bakazi banne aba NRM nga bali mu gatenjiga bwaga yero nga nabo bayimuse mu bamulwanirako baagala kwambula zaaki kubanga yaboogeddeko. Mwe basiru mmwe njagala babuuza ng'oggyeko obutumbavu n'obumbatutu nga temuyimukangako kulwanira ku mama w'eggwanga Olivia Lutaaya yasibiddwa emyaka 3 nga wezesebwa mu kkooti y'amagye olw'ebyobufuzi oba okuwagira Kyagulanyi. Kyemugamba yesi mukazi mwe bakazi mwekka mwe muli special nnyo. Bamama b'eggwanga buli lunaku bafa mu malwaliro lwakuba nti amalwaliro temuli bujjanjabi nga temuvangayo kwekalakasa ku fulo ya Parliament. Mwe bakazi mmwe
bamama b'eggwanga bonna kuba bagoba ku mataka bakaaba nga temuvange ku fulo ya palamenti kwekalakaasa gamba nti tugende twambule Museveni kubanga bamama b'eggwanga batusibwako obutali bwenkanya. Kyemugamba mwe muli special nnyo mwe bakazi mwe wamaka nveeyo eyo. Baganda baffe abali mu busibe balina okusomoozebwa kungi nnyo okwenjawulo. Abamu ku bo balwadde nnyo. Essuubi lyabwe lyonna libalimu ffe. Abamu bakomulidi banaffe abasajja bano aba state bagezaako okuyita eyo babaperereza okubagulirira obusente baveeyo bagambe nti ffe Bobi yatukozesa nsobi bino twabingiramu tetwamanya bakkirize emisango basobole okubawaayo obuswazi n'okubeera nga babata. Bakuba nti ekirungi nti baganda bafaawo babuufu nnyo ate n'okusingamu abali ebweru abeddongowaza. Ti baganda bafaabo bavaayo ne bagamba abo bafala nti tulina okusooka twebuze ku bannaffe tuyite ne looya waffe abeerewo nga tukola ebintu bineeno. Era mpaka leero ne babeera nga bakyagaanye okukolera nakyemalira. Nenjagala mukimanye nti nabo bantu gye tunaakoma okusigala nga tusirise ebbanga lino lyonna baganda baffe nabo bajja tuuka bakoowe batendewalirwe so n'essuubi libalimu ffe. Era njagala kutegeeza pulezidenti w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ti baganda baffe bakutumidde nnyo era bagumu nnyo bali strong essuubi balirinamu ggwe. Bakusabye nti eri gye bali ku TV bwabwe bakulabako ku mawulire buli wobeera nga tulina gye tutambudde batrero n'ovaamuko n'oyisaamuko omutwe mu motoka waggulu awe bafunire omukisa okukulabako. Kubanga eno bw'oba oyogera eno ku ziraalo oluusi amawulire gabutemamu bugundi tebasobola kukulabako oluusi ne paati ezo tebaziraga. Naye buli wobeera ng'oyiseemu n'owubirako ku bantu basobola okukulabako ku mawulire ku TV zaabwe eyo gye bali era bakusabira bakutegeeza nti bagumu nnyo era bali solidi era essuubi lyabwe lyonna libalimu ggwe bamanye ggwe atasobola bayiwa gwe atasobola disappointinga. Era nga bategeeza bannayuganda mwenna nti mufiisengawo akadde mugende mubalambuleko babboyi baffe ne oba tolina kyolina kibazaamu nnyo amaanyi lwabeera nga leeyo gyasula n'awulira nti waliwaze omukyalya nga bamuyise eno ku visita basomye erinnya lye so nno kimuzaamu nnyo amaanyi lwakuba nti amalwaliro temuli bujjanjabi nga temuvangayo kwekalakasa ku fulo ya palamenti mwe bakazi mwe. Bamama b'eggwanga bonna kuba bagoba ku mataka bakaaba nga temuvangayo ku fulo ya palamenti kwekalakasa gamba nti tugende twambule Museveni kubanga bamama b'eggwanga batusibwako obutali bwenkanya. Kyemugamba mwe muli special nnyo mwe bakazi mwe wamaka nveeyo eyo. Baganda baffe abali mu busibe balina okusomoozebwa kungi nnyo okwenjawulo. Abamu ku bo balwadde nnyo. Essuubi lyabwe lyonna libalimu ffe. Abamu bakomulidi banaffe abasajja bano aba state bagezaako okuyita eyo babaperereza okubagulirira obusente baveeyo bagambe nti ffe Bobi yatukozesa nsobi bino twabingiramu tetwamanya bakkirize emisango basobole okubawaayo obuswazi n'okubeera nga babata. Bakuba nti ekirungi nti baganda bafaawo babuufu nnyo ate n'okusingamu abali ebweru abeddongowaza. Ti baganda bafaabo bavaayo ne bagamba abo bafala nti tulina okusooka twebuze ku bannaffe tuyite ne looya waffe abeerewo nga tukola ebintu bineeno. Era mpaka leero ne babeera nga bakyagaanye okukolera nakyemalira. Nenjagala mukimanye nti nabo bantu gye tunaakoma okusigala nga tusirise ebbanga lino lyonna baganda baffe nabo bajja tuuka bakoowe batendewalirwe so n'essuubi libalimu ffe. Era njagala kutegeeza pulezidenti w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu ti baganda baffe bakutumidde nnyo era bagumu nnyo bali strong essuubi balirinamu ggwe. Bakusabye nti eri gye bali ku TV bwabwe bakulabako ku mawulire buli wobeera nga tulina gye tutambudde batrero n'ovaamuko n'oyisaamuko omutwe mu motoka waggulu awe bafunire omukisa okukulabako. Kubanga eno bw'oba oyogera eno ku ziraalo oluusi amawulire gabutemamu bugundi tebasobola kukulabako oluusi ne paati ezo tebaziraga. Naye buli wobeera ng'oyiseemu n'owubirako ku bantu basobola okukulabako ku mawulire ku TV zaabwe eyo gye bali era bakusabira bakutegeeza nti bagumu nnyo era bali solidi era essuubi lyabwe lyonna libalimu ggwe bamanye ggwe atasobola bayiwa gwe atasobola disappointinga. Era nga bategeeza bannayuganda mwenna nti mufiisengawo akadde mugende mubalambuleko babboyi baffe ne oba tolina kyolina kibazaamu nnyo amaanyi lwabeera nga leeyo gyasula
n'awulira nti wali waze omukyalya nga bamuyise n'okuvisita basomye erinnya lye. So nno kimuzaamu nnyo amaanyi n'essuubi. So temukoowa, temulekeraawo, mufise nga wakadde. Tugende tulambule ku bakyali baffe, atasobodde wabaawo agenda bako ky'oweereza. Baganda bange temumanyi muwendo gwa kusibwa mu kkomera ng'olwanirira nsi yo, ng'olwanirira oyo anyigirizibwa. Ne batuuka n'okwagala bakutemere. N'ogaana n'osigala ng'oyimiridde ku nsonga gy'okkirizamu n'ogaa nti twetaaga nga buli muntu ali free, nga buli muntu alina eddembe lye mu ggwanga Uganda, nga tolina kuba nti olina kuwagira gundi oba kuwagira gundi okuba nga oba n'eddembe mu nsi yo. Kati njagala okukubiriza mu abakulembeze mwenna abali mu bifo ebironde, mo especially ababaka ba parliament. Nga bwe muvaayo ensonga ezimu ne muziwa amakulu, kakati baganda baffe babasaba nti essuubi lyabwe lyonna lirimu mmwe basajja mmwe nammwe bakazi mmwe abali mu bifo ebyo ebya parliament. Kyanaku nnyo nti n'obudde obalambula bubabula. Ne babasaba mwimusa amaloboozi gammwe twongere okudimandinga baganda baffe okulaba nga bakomawo. Otherwise we mutakola ekyo muyinza olaba nga mwabali safe naye ate temuli safe, kubanga singa banaakomawo naffe abali ebweru ne twongera okwekyanga namwe mujja noonya we mudda nga temulabawo, kubanga mulowooza nti oteeka amaanyi gonna ku musabba mmwe tetulinayo kadde kamwe. Nammwe tulinamu akadde kamwe akobba tunulamu, akadde kamwe akobba tunulamu weekali era kajja anytime from now. Akadde kamwe kajja nammwe tusoke tubatunulemu twekyekingemuko mu nju yaffe tugambe naye ate mwe basajja mmwe okusinza ku bye twabatuma kawaani ki, kubanga mwe bammeeya mwe bakansala kati mugenda kutugamba ki? Abaana bakoze obusibe bwa myaka 3 mwe muli mu bifo muli mu kulya storage magatulozesa mwatuuka nnyo era mwe muli seefu nnyo mu Uganda, anti bannammwe mukirabye nti basobola okubasiba. Twalabako wano Segirinya ne Alani nga bamaze munnange emyaka 2 mu kkomera yehotali musango. Mulowooza mwe muli special nnyo, naye namwe kijja batuukako tukole posti nga zicelebratinga ku social media ate mujja nyiiga nnyo, kubanga wetueriruzira omuli bakomedi bannaffe bamagala Umaru, Muyodi, Hamidu, Bamale Sulaiman, Makumbi Isa n'abalala abavunaanibwa emisango gy'obutujju abakwatibwa ennaku z'omwezi nga 7. So nno olunaku olwaleero nalwo tusiibye Luzira nga tulambula baganda baffe ku Makshoni Bay ne ku Women. Makshoni Bay waliyo omuganda waffe Saanya Katabi Swaibu wamu ne bakomedi abalala Comrade Musi n'abalala. Ne tugenda ku Women ewali mwannyinaffe Olivia Lutaaya, omu ku bamama b'eggwanga abasibiddwa ebbanga eddene ennyo oba oliawo lye tulowooza nti terisaanidde yadde n'akatini ku mama w'eggwanga ng'oyo atalina musango. Nga tujja twogera abakazi bavuddeyo, ono omukazi w'eno ono ddemu w'eno Iraka Ismail Kinyana Matama yavuddeyo ng'ayogera ku ddembe ly'abakyala n'endala ne bakazi banne aba NRM nga bali mu gatengi gaabwe aga yero nga nabo bayimuse mu bamulwanirako baagala kwambula zaaki kubanga yaboogeddeko. Mwe basiru mmwe njagala babuuza ng'oggyeko obutumbavu n'obumbatutu nga temuyimukangako kulwanira ku mama w'eggwanga Olivia Lutaaya yasibiddwa emyaka 3 ng'awozesebwa mu kkooti y'amagye olw'ebyobufuzi oba okuwagira Kyagulanyi. Kyemugamba ye si mukazi, mwe bakazi mwekka mwe muli special nnyo. Bamama b'eggwanga buli lunaku bafa mu malwaliro lwakuba nti amalwaliro temuli bujjanjabi nga temuvangayo kwekalakasa ku fulo ya parliament. Mwe bakazi mmwe bamama b'eggwanga buli lunaku babagoba ku mataka bakaaba nga temuvangayo ku fulo ya parliament kwekalakasa gamba nti tugende twambule Museveni, kubanga bamama b'eggwanga batusibwako obutali bwenkanya. Kyemugamba mwe muli special nnyo mwe bakazi mmwe. Wamakanveeyo baganda baffe abali mu busibe balina okusomoozebwa kungi nnyo okwenjawulo. Abamu ku bo balwadde nnyo. Essuubi lyabwe lyonna libalimu ffe. Abamu bakomredi bannaffe abasajja bano aba state bagezaako okuyita eyo babaperereza okubagulirira obusente baveeyo bagambe nti ffe Bobi yatukozesa nsobi bino twabingiramu tetwamanya bakkirize emisango basobole okubawaayo obuswazi n'okubeera nga babata. Bakuba nti
ekirungi nti baganda baffe abo babuufu nnyo ate n'okusingamu abali ebweru abeddongowaza nti baganda baffe abo bavaayo ne bagamba abo bafala nti tulina okusooka twebuze ku bannaffe tuyite ne looya waffe abeerewo nga tukola ebintu bineeno era mpaka leero ne babeera nga bakyaganye okukolera nakyemalira nenjagala mukimanye nti nabo bantu gye tunaakoma okusigala nga tusirise ebbanga lino lyonna baganda baffe nabo bajja tuuka bakoowe batendewalirwe so n'essuubi liba limu ffe era njagala kutegeeza pulezidenti w'eggwanga Robert Kyagulanyi Ssentamu nti baganda baffe bakutumidde nnyo era bagumu nnyo bali strong essuubi balirinamu ggwe bakusabye nti eri gye bali ku TV bwabwe bakulabako ku mawulire buli wobeera nga tulina gye tutambudde batulero n'ovaamuko n'oyisaamuko omutwe mu motoka waggulu awe bafunire omukisa okukulabako kubanga eno bw'oba oyogera eno ku ziraalo oluusi amawulire gabutemamu bugundi tebasobola kulabako oluusi ne paati ezo tebaziraga naye buli wobeera ng'oyiseemu n'owubirako ku bantu basobola okulabako ku mawulire ku TV zaabwe eyo gye bali era bakusabira bakutegeeza nti bagumu nnyo era bali solidi era essuubi lyabwe lyonna liba limu ggwe bamanyi ggwe atasobola bayiwa ggwe atasobola disappointinga era nga bategeeza bannayuganda mwenna nti mufiisengawo akadde mugende mubalambuleko babboyi baffe ne oba tolina kyolina kibazaamu nnyo amaanyi lwabeera nga leeyo gyasula n'awulira nti waliwaze omukyalya nga bamuyise n'okuvisita basomye erinnya lye so nno kimuzaamu nnyo amaanyi n'essuubi so temukoowa temulekeraawo mufiisengawo akadde tugende tulambule ku bakyali baffe atasobodde waba wagenda bako kyoweereza baganda bange temumanyi muwendo gwa kusibwa mu kkomera ng'olwanirira nsi yo ng'olwanirira oyo anyigirizibwa ne batuuka n'okwagala bakutemere n'ogaana n'osigala ng'oyimiridde ku nsonga gy'okkirizamu n'ogaa nti twetaaga nga buli muntu ali free nga buli muntu alina eddembe lye mu ggwanga Uganda nga tolina kuba nti olina kuwagira gundi oba kuwagira gundi okubanga oba n'eddembe mu nsi yo kati njagala okukubiriza mu abakulembeze mwenna abali mu bifo ebirondemu especially ababaka ba palamenti nga bwe muvaayo ensonga ezimu ne muziwa amakulu kakati baganda baffe babasaba nti essuubi lyabwe lyonna lirimu mmwe basajja mmwe nammwe bakazi mmwe abali mu bifo ebyo ebya palamenti kyanaku nnyo nti n'obudde obalambula bubabula naye babasaba mwimuse amaloboozi gammwe twongere okudimandinga baganda baffe okulaba nga bakomawo otherwise we mutakola ekyo muyinza olaba nga mwe abali safe naye ate temuli safe kubanga singa banaakomawo naffe abali ebweru ne twongera okwekyanga namwe mujja noonya we mudda nga temulabawo kubanga mulowooza nti bwetuteeka amaanyi gonna ku musabba mmwe tetulinayo kadde kamwe nammwe tulinamu akadde kamwe akobba tunulamu akadde kamwe akobba tunulamu weekali era kajja anytime from now akadde kamwe kajja nammwe tusoke tubatunulyamu twekyekingemuko mu nju yaffe tugambe naye ate mwe basajja mmwe okusinza ku bye twabatuma kawaani ki kubanga mwe bammeeya mwe bakansala kati mugenda kutugamba ki abaana bakoze obusibe bwa myaka 3 mwe muli mbifo muli mukulya storage magatulozesa mwatuukanye era mwe muli seefu nnyo mu Uganda anti bannammwe mukirabye nti basobola okubasiba twalabako wano Segirinya ne Alani nga bamaze munnange emyaka 2 mu kkomera yehotali musango mulowooza mwe muli special nnyo naye namwe kijja batuukako tukole posting nga zicelebratinga ku social media ate mujjanyiiga nnyo kubanga wetwalwanira Alani Sewanyana ne Muhammad Segirinya batumanyira bumanyiizi omutuukako ngo sebo gwe yasibwa n'okusibwa ku lulwe n'omugamba andi onale bandi tubadde tugamba naga ojja kujja ku ofisi yange mwe bafala mwe nga mumanyiraani mwana naye mulinde time yammwe Segirinya saawa yonna tujja boy kubanga gwe ate gwe bye tugamba Tebukabulwayo seeri ne kagulupu ko bannayuganda beetaaga abantu baabwe tuwe abantu baffe Museveni tuwe bannayuganda bonna b'owambye bannayuganda b'obuzizaawo bannayuganda b'osibye abatalina musango bannayuganda bonna gyonna gye bakumye tukubanja bakano baffe
tukubanja baganda baffe ne Uganda siiyo, Uganda yaffe ffenna, Uganda yaffe ffenna nga bannayuganda, era ffenna tuli baddembe okulwanirira eggwanga lyaffe. Tolowooza nti mmwe we mwakwata emmundu ne mugenda mu nsiko ne mujjawa ne mulimba bajjajjaffe ne mubakolako ebikolobero ne mubakolako ebikola eby'ensonyi nga bwe mwabikola nti ebyammwe byatereera. Nedda, lino eggwanga lyaffe ffenna bannayuganda, ate ffenna tulina okuyimusa amaloboozi gaffe naddala mu kaweefube ono gwe tulimu okulaba nga tulwanirira eggwanga lyaffe ate nga tukomyawo ekitiibwa ky'eggwanga. Bambi tubasabye abantu baffe mubatuwe yenna gye mubatadde. Bano bantu bannayuganda, bannayuganda balina esse, balina okweyogerako. Mba tulina freedom of speech. Bwe tuba tubagambye mutuwa abantu baffe mwatusuubiza nti mubalina, lwaki temubajjaayo ne mubatuwa ne mukwata abantu b'eggwanga ne mubawa bannansi? Tukooye okubeera nga tutambulira mu eyo embeera ey'Abannayuganda okuba nga babeera mu kutya, Abannayuganda okubeera nga babeera mu kankana buli kaseera, kate musobole okukwata abantu baffe ne mubatuwa. Tubasabye abantu baffe mu mutima mulungi mukwate Bannayuganda mubaddize bannannyini baabo. Bonna bonna baganda baffe be muyina eyo be mukwese, bonna bonna baganda baffe be mutuulidde, baganda baffe tubasaba mubatuwe. Mutuwe baganda baffe, mutuwe mikwano gyaffe. Twetaaga baganda baffe nno Yosete bw'abulwa n'akabinjako bannansi basaba baganda baffe. Baganda baffe omuli John Bosco Kibalama, baganda baffe omuli Damulira, baganda baffe omuli Olivia Otaya, myaka emeka ali mu kkomera, alinga eyazza omusango ng'ate mukazi talina musango gwe yazza. Lwaki temutuwa baganda baffe abo? Balina obuvunaanyizibwa nabo bazadde nga mmwe mulina abaana bammwe, nga nammwe mutuula ne musanyuka n'abaana bammwe. Naffe twagala okusanyuka n'abantu baffe nga tuli nabo ku lusegere. Tubasabye abantu baffe nno bantu mmwe mwandigiye abantu baffe ne mubatuwa ntambula bulungi. Nemmwe muzemedde abantu baffe mubakutte, abantu baffe mubalemedde, abantu baffe mubatadde mu safe houses, abantu baffe muli emu batulugunya, abantu baffe mubazzeemu bamazeeko eddembe. Naye ffe tujja koowa kubajjukizanga nti twetaaga abantu baffe mubatuddize tutambule nabo. Luno lugendo ffenna eno ensi tuyitamu mpite, tewali amanyi Mukama kyamutegekedde, naye okutulugunya bantu muntu munno kintu kibi nnyo. Museveni tuwe Bannayuganda.